nasanga omukazi ng'anoonya kapito wa mitwalo emeka? 3. Omukazi ng'anoonya kapito wa mitwalo 3 atandike bizinesi. Okusooka ne ndowooza nti oba tamanyi kyayogera, ne mubuuza mitwalo 3 ogenda gikolamu ki? Ngenda kugula loolo y'akaveera ngule kilo z'ebinyeebwa 5 nzisiike ewaka nina sigiri mbyambaze mbyokyeze ewaka ntunde. Ngenda okubalirira bizinesi ye nga yeetaaga emitwalo 27. Ne mubuuza oyinawo mmeka? N'agamba ayinawo nusu 5,000. Ne mubuuza omaze ebbanga ki ng'onoonya emitwalo 3? Yali amaze emyezi 7 ng'anoonya emitwalo 3. Kati omukazi oyo mu mitwalo 3 yalina ekirowoozo ng'asobola okubeerawo, naye nze yali awerekedde ttiimu eyo emitwalo 5 nali nsobola okugirekayo nga simanyi kyezikoze. Kakati komawo weebuuze ng'osoose n'okkiriza nti embeera yange embi, nkozesa bubi ssente. Kakati omanye kiki ekinkubye ekigwo? Bino bye binkubye ekigwo: obutategeera, obutamanya kyenjagala, okulowooza nti ensi ekoma leero. Si vuma nno byenjogera ge mazima. Ezo zonna nsonga eziremesa omuntu. Kati okomewo ntambudde ntya? Okutambula kisinziira kuwa gy'olaga. Sooka weebuuze mu bulamu bwo oyagala kulagawo.